Akatambi kano olunaku lw'eggulo kayitinganye ku mitimbagano egy'enjawulo nga kalaga abazigo batambulira ku pikipiki ne babaako omuntu gwe bakuba ate ne bamunyagulula. Kitegerekese nti byaliwo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ku luguudo lwa Prince Charles Drive mu kitundu ekiyitibwa Ibis Valley. Enkya ya leero tukedde ku luguudo okwongera okumanya ku byatuuka ku muntu gwe tutegedde nga ye Dawit Kasa. Kitegerekese nga bw'ali omumyuka wa ambassador wa Ethiopia atuula kuno. Tusanze bambega ba poliisi nabo batuuse dda mu kifo kino okubaako obujulizi bakuŋŋaanya wabula olulabye kamera zaffe ne beetegulamu. Kisuubirwa nti kamera eno eri ku kitebe ky'eggwanga erimu ekisangibwa wano ye yakwata ekikolwa kino. Ayogerera poliisi mu Kampala atubuulidde bye baakazuula era n'akakasa nti ono mukungu ku kitebe ky'eggwanga lya Ethiopia. Gwayingizibwamu omwami Dawit Kasa alina emyaka 32 nga diplomat mu Ethiopian Embassy. Yatutegeeza nga bwe yali adda ewaka ku bigere kuba we yali asula ne wakolera Sisiwala. Abazigu baamulumba nga bali ku pikipiki ne bamubbako ensawo gye yali ayambadde. Ensawo eno teyalimu nsimbi wadde naye yalimu essimu 2 ezize nga zibalirwamu miliyoni nga 2.8 ne laputopu ye. So ensimbi tebaasobola zimuggyako naye mu kavuvuŋŋano ako yakubibwa bubi nnyo era nga abadde akyafuna bujjanjabi nga bwakola egigye. Omu ku bazigu abalabikidde mu katambi kano amanyiddwa nga Pancho, poliisi etubuulidde nga bwakwatiddwa olwaleero. Era tugezaako okuba nti no tweyambisa CCTV okumanya number plates endala kuba kigambibwa pikipiki zino zaali zisukka mu 13 nga zaaliko abantu ng'ezimu zaaliko abantu 3 endala 2 endala nga kuliko avuga yekka. Mu Desemba omwaka oguwedde kitegerekese nga bwe waaliwo omukungu w'omukago gwa Bulaaya eyabbibwa mu kitundu kumpi kye kimu. Mu Julayi w'omwaka oguwedde waliwo eggulu eritwakulaga nga waliwo omusajja agambibwa okuba nti yali muyindi eyayiikirwa ekibinja ky'abasajja abaali batambulira ku pikipiki ne bamukuba bubi nnyo era ne bamubba. Bino byali ku Mawanda Road. Poliisi egamba nti eriko weetuuse ku kukwata ababbi abaali mu kakundi kano era nga ne leero waliwo attiddwa mu kisenyi. Era twakoze ekikwekweto ekyatuyambye okufuna amasimu gano era olubadde tutwala wakasibira mu kisenyi ne tumiitinga resistance ekiwaliriza abasirikale okuba nti ne bafulumya essasi eky'omukisa omubi erimutiddewo. Ssabbiiti eno poliisi yategeeza nga bwe waliwo abatambulira ku pikipiki nga balondoola abo bonna abaliko ensimbi ze batambula nazo olwo nga be batemya ku balala ab'emmotoka. Bw'obaako w'osimbye emmotoka ng'olwo bagimenya nga bajjamu bye baagala nga balinnya eyaabwe nga bejjawo. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi. Within seconds,